ne alien namulabira wa faino nga faino munyanjuli ati ono gedi munaye ayagala naye kuyimba biki nze faino munyonega bamita alien munaye nga kiri okinga kifala nga faino ya kitulaga ya chanjuja nga kiri okiri akakola munene tukyagala nze simuvuma lwaki kedidi ovudde n'ogamba nti alien skin yagoba faino naye nga tomanyi buzibu ki buliwo alien skin ne faino taddamu kwasa manyi bya kisiru boy tebeerako akukamini sitambula ngo kushona ira nga tambula nkumi natukana nayimba n'okuyimba buza latigani ntambula tambula ngana buni balatigani gali tatu ntambudde n'abaana yatambula ulira nga baunsa nga ina nezoliyo nga omulaba zoliyo abantu ndimugamba sirika alina ko kuba yiti linda ko kwasama nga luna kuba yiti yali ayomba ne manager wange mulambula kuba mutumye Rolex agalo jumula kubanze mutumye manager ekyokulya kalali ni kaleze cheri wange nyoso na muchawo okumanya nze kinyizizza faino agenda atya kukikomera kyokulaba n'omugoba abalasitano bagamba bamufulumye faino eyakuba emboozi y'enkola producer nga yagikubira na wakokipani wano wetuli kukirwa kuba yebase yali badde mujulizi faino yagikuba n'okubanga idea ye tata otubere nga tulina respect eri abantu twagala abantu abatulese n'abatubereddewo nze gambye nabeera ne alien namulabira wa faino nga faino munyanjuli ati ono gedi munaye ayagala naye kuyimba biki nze faino munyonega bamita alien munaye nga kiri okinga kifala nga faino ya kitulaga ya chanjuja nga kiri okiri akakola munene tukyagala nze simuvuma lwaki lwakuba simwagala ne just ati nawulidde obusungu bungi nnyo bakingambye bugambye abalasita ne bajja ne banga ne kid mwana walabanga faino ng'abeera ne alien faino ng'abeera mu alien nga ne alien okujja mu kikomere wako okutuula nga nzigule dinsa naba alien atudde wabweru mbuuza kalidi manager wange ati alien anonye kiwane wa muna yagala tugende naye ku show ngamba tumugira tuli moloka tugende yatandika mpola bwatu tufuna company ninga omuntu ate gwenda bidde wa faino tubera mu vibe yenkola tuli mbya chini ba fiction magina bonna babimanyi ba fiction bani bino byijugira bina true story boy faino yatandika alien faino bayinza kuba bali ba mikwano naye ile bimikwano si ba Luganda olaba nabo Luganda baawukana kati gomanyi otya tiwaliwo ebyabaawukanya walina okuba nga aliwo ensonga lwaki yakukiriza n'ogendayo ate era amugaana abalala nga abakkiriza so kitegeeza waliwo ensonga tojjajjanga muntu soka omuwulirize ye nsonga ki nga tonaba kumujjajji nga kwogera bingi kuba munnange ojja kugenda obyogere nga n'oguli gwowolereza naye alina obuzibu bwe yakola Buganda wange okitegeera yes man alien tetumusanzeewo alekawo gudo abamadinisa kulingiza alien toliiwo faino alien omulabyewo amasimu bagamu kubira mbunzijja kyokka agamba abirawo 24 hours alekawo mbwane mwana champion good alina kyagamba ogamba ki good aliko ogamba galegate ogamba nze kiridizi galegate kale nganye jangu wano sawo olutwe bana bato kumanyira abantu bakulu jangu wano mbugo kiridi gogo ngamba gu mugala jangu wano egwe ja kumulaba wano gudo ogamba nzigale gate aliwa egwe gudo omuyimbi wa Uganda #1 superstar mbagale gate alien owulidde gudo oliwa bane nenkalaba tomayina kumanya gwe kati zengenda kuteegera wano kankulinde ate sigenda genda kenzi tubeera awo gudo paka wafuluma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
Samegatron Koli tugamba nti obeera ngo subscribinga likinga ate obeerenga osharinga ez'ensonga za kididi munyiivu nnyo eri mwana mulenzi Alien Skin anempisa gyayisamu fayino agamba nti fayino bakamugobera ku geti emirundi ebiri ngate bakula bonna abaana abo awagundi waliwo akakalina nga tonatuuka ku bitaala bye baateekawo ye naye banaye gavumenti ebitaalo ebyafrika n'ebisuulasuula buli wamu biri awo biringa gundi biringa buli kati emba kindi oteekayo oti ebitaalo batamiivu babadde eno badde eri accident ziba tebamanyi sala makubu ebitaala by'emakindi byo bikola byali byali ngamba ababooda baali babiwuliriza ababooda bo babirabanga ebiki ng'emituba anti byafrika gavumenti eno n'obubbi bwayo nesalawo ebiteeke buli ewali amakubo asudde buli wamu buli ewali amasaŋŋanzi bano abaana baalinga babeera bonna era nalinga ŋŋenda kayo wa ziga ng'akyali kakalina ka wano kaali awo nga tonnatuuka wa ku bitaala kati fayino yali omuwandiisi omukulu fayino ye muwandiisi waabwe kati ono kididi bano ba fiction magima ba kididi infact babeeranga nnyo ne nansa naawe ku sava music era oyo Alien Skin y'omu kubaatambulanga ne kididi oyo n'akagundi ke nawulidde kagundi mbunga akoogera nze amanyi omulogo wange gye nalogo litiisatiisa nno lyali era nembeera weeri mumpa gundi ebbanga eryokugwamu abandeetonemu abakimpa mumanyi omulogo wange gye naloge kati so omukulu munyiivu tubalezekaawo ng'ali mu maka gaaliyeni mu champion good amulengerera mu katuli ka wansi omuntu ataweera ddala Alien Skin ate talikimuwa atalikimuwa kati olaba abaana bano kiringa bw'onaalaba gundi bebe kulu kulasita piyo tasobola kimuwa ne bw'okola tasobola kimuwa ne bw'atuuka olumu wamwetira omulenzi oyo omuvubuka oyo kadingo oyo kati ne kididi kyekimu ku Alien Skin omuntu yatuuka ekiseera nga kaliko akaseera nga bodyguard wo akutambulirako kididi anyumiriza akantu akanyumira mbu nga Alien Skin sebo waggumi gwankuuma naye nga twetwa mbu baavuganga okuva nga wano paka mubene nga bayomba buyo bosi ate naluno lwejjako lusi nga beewemula bwe baba bamala ati bwe baba bakomawo ate nga babivuddeko dda omanyi okubeera ne bodyguard nga yalina okukuba naye nga buli kaseera ayombagana naawe sala naabatakube mwetabwe we yava manager yatuma Alien Skin Rolex Alien Skin n'aliisizaawo manager amalipoko okitegeera kakati embeera zaabwe zo bwe zityo naye nga fayino era omulaba omukulu ali maka gaaliyeni n'abasajja baaliyeni baaba yatuukawo n'abuuza ndi wano ntuuso Alien Skin taliiwo oba yabaaki ndaba champion good atulengerera madinisa waki ogenda mu maka g'omuntu nga takuyise bannange ono Alien Skin takonkona fayino anedda ono simirako buzibu ngamba fayino balina obutakkaanya kuba Alien Skin kizibu okusibira omuntu obweru okusinziira ku statement za kididi ne kididi alina wakikoneddeko nti ayinza okuba yamusobya naye balasita bakola ki balasita basonya abantu balina obulumbi ku mitima abamu baba tebaagala bujjayo yogera mu bantu omuntu n'akusiriikira aga wa omukulu oyo kamusiriikirire siringanze waliwo eyatuzoganya wano twamukola ki aliwo yenna tomumanyi eyatuzoganya omuntu nakuzoganya kati mwagazaaki kufungana kati noleka muleke sometimes waliwo abazungu akantu ke bakozesa mbu respect a fault avoid noise kati ate nga tuba kusalawo naffe kuleekaana twandireekaanye nnyo ate oba oli awo so noga wa kankireke kijja kugwa ama Uganda tulina ekintu ebiseera ebisinga omuntu bwakunyiiza mmoze n'oleekaana nnyo ng'ate ye alina byakwogeredde abantu automatically baba bajja kutwala bibiwatu olina kyewamukola kyekikunyiiza nkola y'Abaganda guluma yaguzza golwaki ogira nnyo oyomba nnyo ng'ate oli ayogeddeko bwogezi that's why sometimes oga wa kamuleka nayogera nebiggwa ekintu kino kirekawo aliye tekirina we kimuleka kuba noono naye amaze okonfaminga nti oba oli awo fayina alina kyeyakukola omukulu ali fayino naye tavuddeyo kukola statement just
olwakajanja ka kididi yavuddeyo kididi omaye ekivulu kyategese ekivulu omaye ekivulu oluvannyuma lw'enkwaco wakitegedde erinnya lyakyo oba bakiyita batya towemula nga buli kaseera omwana ono muyazina egundi n'azina enkoko n'azina embuzi n'azina embaata n'akola atya towemula kididi obadde namulaba ku concert ya Alien subira yasinga okukola performance yali yakabi batuuka ne kabakko omanyi ye kyagamba mbu kabakko tamusobola era kabakko bwe kituuka mu kya stage performance ayinza omukuba omuziko okwekutula kati ekyasinga okunnyumira kabakko bwe yajja nina gwe nali naye yaŋŋambirawo n'agaa nti kabakko kazze kididi bye yeekoze kabaka agenda kukola ekyenjawulo kabaka yawanika lugenda nakujja ku stage ng'omukulu tannava kabaka ayinza n'okumenyekera amagulu ku stage okukyalenjinga kididi nti nkusi omumanyi luno kye lumusingako luno luzinyi oli abuukirabuukira bintu era kabako tasobola yimbira bundi eyo mu byalo eyo akabako si waaya enkoma ze bategekategeka mbu abayimbi buno busiteegi bw'ebiswa jjukira akasiteegi k'ebiswa bakwata enkuulu zekisi ke yaboola ne bakaggumiza bati kabaka akakubamu omugulu ettaka ne liyuuguuma kati kano ko kazinyi kano ko kazinyi ate kalina great performance eyo kawunyola ekiwa ka entertainer oli wafujjo bonna ba entertainer kakati oli wafujjo kano kazinyi nze nkubuulira era abakulu bamutwala mu mabaala eyo saawa bina baba babeeraliikirira gundi tebo avaayo ayasiza ebimeeza by'abandi bino ebya plasbalanga mbu gundi ajja kabakajja abadde acumiza ecupa z'omwenge lindako amalo performinga azikubamu okugulu ategeera luvannyuma nti akuyiri dumuna gyali baagalana banna abawala abagala okweyirusa munoonye mukyala munoonye dumuna abannyonnyole butya bwe beekuuta oba bamukuba mpiso oba yanaaba ddongolo oba yanywa munywe dumuna wa ddongolo abantu batandise otuwa ku ssente banna Julius awe German tukutumiddeko German Berlin tusiima kakofi ogenda kunywa cappuccino ngenda kunywa indukafe cappuccino omumanyi oba nnyo matagaŋŋamiya naye nga Julius weebale nnyo tusiima bwongerwa abantu abasinzirayo nna gye musinzidde ngaye waffe ali wali German era nga agamba awumirwa nnyo programu zaffe zino zetuteekayo remember ffe twagamba nti no each and every time amawulire agaba gaguddemu special entertainment tuba tugakuwa ne tukuwa kasavu kanyama tuwa ndowooza yaffe naye osobola okuyima eyo noba nga otuwa endowooza yima mu komenti oteekeko perspective y'omulabira ebyo tofuma gwe just tuwa okunyura ate tulina n'akantu ke tukola gweoba ogamba byetwogedde bibi tusindikire audio otuwe information tubikwate tubiteeke ku Megatron kuba ssebo ffe tulina abantu wano abaweereza information waabwe tulina gayi waffe ali wali mu kyondo ky'abawalabu e Dubai kyali oyo mwagala nnyo aweereza programs zaffe waakolera tewali wifi naye aba ava ewaka bw'ati gayi waffe bamuyita Noman yali awo e Dubai osegera abantu abalina laavu eyo mwana ganja kyanjayo ogamba abantu eno gundi yammwe ffe tuweereza kyonna kyoyagala enamba weeri awo tuteekako langa naffe naye olumu tuba twagala ku ssente langa naffe bantukyoyina langa naye nti omuntu bw'ajja ng'agenda tusapootingira mu buvujjirizi tumulangire omwezi oba ebbanga lye tuba tulaganya atuweeyo kasente oyo tumwaniriza wabula ennamba eyo osobola n'okuteekako data 0701 77 teekako data teekako kofi oba omuyise data oba omuyise kofi tetusabiriza tuteesa buteesa eno channel ffe tetuli next media bali ababawa amawulire oba mainstream media ababawa amawulire nga bagasensalinze bino ebigamba ate tobyogera bo bafuna obulango basasula bavujjirirwa mu ngeri enjawulo kati naffe ababawe amawulire nga bwe gali nga tetusengejjeemu nga bwe tuli egule bwe tulyanaamiriza kitegeeza mmwe abatuwuliriza ne mugaa nti Megatron erina amawulire mu abalina otuvujjirira mu ngeri ey'enjawulo era bwe bunaamu kididi ne final tandavayo kwogera naye nalabye ku luyimba olupya naye nga luyina engeri gyate gye lukoona olubaka bwa final
eri Alien Skin yabuyisiza mu luyimbo buli mu luyimbo negayo lwakyaganya okuvayo era Kididi agezaako okupromotinga chaliwe bino byonna ebyokwogera bapromotinga luyimba luli okitegeera luveeyo abantu baluwa amatu final bye bimu ku bitone moze ebyakabi andi kati kyenkubuuza why is that final aganye remember bajja noono omwana wa Savam oba yavaayo oyo Obi simanyi lwaki Sava music tekyateeka mwana omukyala aye kata kyalina ssente alina oyo omukazi gwe yayimba naye simanyi ono ye bamugamba nalikaawo ku video shoot ye naye ng'omukazi naye olaba embeera asi nnungi abazinyi balinga n'omwana omulala bamuyita John Lule naye wamava John alabika ajja kuba yazzeekaawo ku station alinayo oluyimba olupya nalulabye yatadde video Sava music ono abadde tennamuteekamu bulungi agent omuyimbi yenna okompitinga Moze balina omuteekamu gundi consistency eyo da agent omwaka ate ennyimba 2 anaavaayo ati gundi John Wule yazzeekaawo ku station yadde aleese oluyimba lwe era bamuyisizaamu ejja alina ekikazi kyatambula nakyo kiringa kyaja tibabadde mu gundi mu taxi yazzeekaawo alabika apuushira abatamanyi fine ennyimba za agent ezo ebitundu ndowooza nga 5 ku 10 final ye muwandiisi okitegeera so final oyo alina ekitone naye simanyi lwaki asikatidde tannakuba kajji naye ate bano bala abakididi afune obuvulu obwasatu obwataano nakola ate obumubeezabeezaawo ye positioning taba n'ataliiko omulaba ali wa saha ali wa spice abeera nnyo n'abantu abaliko dukira nti abo abantu abo bakubalira nnyo ebivulu kuba waliwo akaseera we katuuka nga Spice Diana agenda mu bende nga weriyo manager gundi promote yamututte naye n'amugamba baana ki b'oyinza okugira ne tuyimba nabo n'alikomandinga bano bakkirira nina gayi wange yaŋŋamba olina okwekumira nnyo mu bantu abakusingako yagenda okuwaddiira okuteeka ewalala muntu yenna akusingako yakutembeeta n'osenvulaawo obadde obeera ne kyaliiwo we muwangaala mwenna levo y'emu tofunanga mukisa oyagala kuba muyimbi wakabi tusiganagako kusaha gundi bano bakamiiri bonna obalengerera onaabeera otya owakabi okitegeera olina okulabika nti abantu abo obeekubako omuntu yenna anoonya success omuntu owakabi ng'akusingako mwekubeko munoonyi ekyo abantu tebakimanyi oba oli muyimbi oba oli mu media teri muntu agenda kunoonya omuntu akusinga gwalina omunoonya okitegeera ye ekitone kyo bw'aba wakutuulira n'akutuulira ng'era bwe tukiraba mu bayimbi bw'aba wakupeevingira we n'akupeevingira we kuba abantu balina embeera ez'enjawulo so Kididi ekyo ekintu agezezzaako nnyo kukikola so katulabewa tebiggwera naye nsuubira Alien bayinza okutuula ne boogera kuba ye Kididi mwogezi newoomutunuzaamu kitaffe oba kicungwa bino bicungwa bya yero atandikirawo ate tebukeera ku makya ne mulowooza nti Kididi ajja kuwa Alien Skin era abamuvuma mbasaasi mumuvumira obwemage nedda ssebo abantu nga yaliko mukamaawo bebekulu nga bwe yaliko mukama wa Bobi Wine talina kyamugamba so katwewo olutalo gye lugono beera nga luggwera naye nga zizi ensonga Kididi si musanyufu eri Alien Skin engeri gyayisaamu gayiwe oba bloodwe final katwewo gye bigenda okubeera nga bikoma tugamba nti obeera nga subscribinga likinga tobere nga osharinga kuba muli agesika amaane jajja ne stories endala nyingi tuzireeta ku Megatron tovaako Megatron Media